Akatambi kano kolaba omwana yeetuze ku ssomero nga kyekimwetuza olunaku olwa viddi bazadde be tebaalabikako. Bazadde be tewali n'omu yajja ku ssomero kumukyalira. Yabeera ku ssomero alaba baana banne bamaama baabwe babakyalidde, bataata baabwe babakyalidde, babaleetedde ebyokulya balidde, kwegamba ne bafuna abaana abalala akaseera akalungi ne bazadde baabwe. Musajja wattu ye tewali n'omu muntu we yalabikako. Omwana ono kyamunyiiza nnyo era kye yasazeewo okukola kwe kweteekamu omuguwa ne yeetuga. Yagenze mu ddoomu n'awanika omuguwa bulungi nnyo n'agweteeka mu bulago ne yejja mu bulamu bw'ensi. Akatambi koolaba ako omwana ng'akutuse ensingo. Nnyinza obutasobola bateerayo katambi kano kukalaba mu fuulu vidiyo bulungi, nja kateekamu ka focus katini nnyo lwa nsonga nti YouTube mugimanyi eyina ebintu bye bateyagala kulaga. Naye ng'abazadde mufube okulaba nti mukyalire abaana bammwe. Tosobola kumakya n'okwata mwana n'omusindika mu kisulo n'omusula busuuzi eyo ne mubanga abamweggyeko. Mukimanye nti omwana bw'abeera ku ssomero aba yeewalira ne ku bazadde. Viddi abaana bagirindiriranga Christmas. Olunaku luno abaana balwetegekera buli omu ng'alinze muzadde we kumukyalirako. Beesunga ebintu bye mubaleetera, beesunga emmere, beesunga ebintu bye mugenda okubafumbira. Mubafumbira zi apeta, mubaleetera simanya zibagiya, mubaleetera ebintu bingi. Babyesunga emmere, bali akawunga ku ssomero ne kabatama. Kati abazadde abasinga bafumbira abaana baabwe ekimere ne bakibatwalira ne bawa ne ku ssente. N'omanyi okubeera ku ssomero taatawo n'atajja, maamawo n'atajja naye ng'okimanyi gye bali. Omanyi bwe kiruma okulaba nti baana banno bo bazadde baabwe basobodde okujja ne bajja, n'olaba nga baana banno beeyagala bali mu kulya. Kati kyekyasizza omwana ono ye agambe kannette ndabika nze saagalwa ne yeeteekamu omuguwa. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko era weewulirireko vidiyo. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Yalinye ku kitanda kaline kasese naye tulaba nti yabadde mu kusoma. Tulaba nti kitalo nnyo. Ebbujje bwe lityo okufiira mu bulumi obw'ekitalo. Omwana afiiridde mu bulumi obw'ekitalo. Mbadde nsaba okwata ebigambo byonna ebisaana oba binene bitya oba bitya obisindikire muzadde w'omwana ono. Sharinga vidiyo. Buli muzadde yenna kimukwatako njaga omusharingire vidiyo eno. Omwana ono afiiridde mu mbeera embi ate y'ennaku. Yeetugidde mu ddoomu mwasula. Nenga ekimusa kiki bazadde be essomero lyateekawo viddi okukyalira abaana. Abazadde bazze bakyalidde abaana baabwe, balidde nabo emmere, banyumiza basese. Naye kikwewuunyisa omwana ono teri muzadde n'omu yagendayo ku muzadde w'omwana ono, teri n'omu yagendayo. Omwana n'awulira ennaku n'atandika okuba mu kiro ekirowoozo oba nze saagalwa. Naye ng'abazadde bakitegeera nti balina okukyalira abaana ku ssomero, naye teri muzadde yalinyayo n'ogu. Ate batya yagenda abaana bonna bafulumye bagenze, ye n'adda mu ddoomu n'asiba kagoozi waggulu, yalinya kasituulu n'akateeka ku kitanda niyeetuga. Kati saaza kakati maiti mulambo. Naye nga kyekimusa muzadde essomero litaddewo okukyalira abaana. Kiki lwaki tugendayo? Lwaki tugenda kati wuyo afudde? Oba gobadde otunda nnyaanya oba obadde otunda bikajjo tosobola kubyerekereza nokaka ngende ku ssomero ndaba omwana wange. Omwana wuyo afudde tagenda kuddawo.
naye ng'oli ku nnyaanya otunda oganya ogenda ku ssomero. Sharing a video. Kakati abazadde kino mukimanye. Omwana bw'abeera ku ssomero nga wamusindika mu kisulo, kimanye nti aba alowooza nnyo ewaka. Olunaku luno olwa vidi baaluteekawo, abaana bano okusobola okuba nti bazadde baabwe babakyalirako. Olumu abazadde mujja ne baganda baabwe ne babalabako, mubafumbira ebyokulya. Abaana bano balya nnyo akawunga nga bali ku masomero. Okitegeera? So olunaku luno luba lwa njawulo nnyo eri abaana abasoma. Omwana ono yeetuze mwana muto nnyo, ali myaka nga 15. Omwana ono yeetuze ali myaka nga 15. Niyo manyi kitegeeza okuba nti obadde ku ssomero n'otafunayo muntu yadde n'omu akukyalira, ng'oyinza ogamba ku ssomero baakusulayo kukwejjako. Omwana ono bintu by'abadde alowooza bireka bibadde bingi. Newankubadde solution y'okwetuga si kye kibadde kisaana, naye abaana bano abasinga babeera n'obusungu obw'enjawulo. Omwana agenze mu ddoomu n'ate oba omugwagwa agusibyeyo atya, ne gwe ky'omanyi agusibye ne yeetuga. Bano ab'essomero, banannyini ssomero bagenze okujja mu ddoomu okugenda okugira oluggi ng'omwana yeetaddemu omuguwa, ensingo nga yakutuse, ng'ensingo eggumba lino lyakyuse nga yafudde dda musajja wattu, yeetugidde na mu yunifoomu. Abazadde mulabirire ku baana bammwe, temubakyawa nnyo. Banaye kasenyiga ko kannuma, abaana bammwe temubasuulirira. Abaana bano ssebo basoma ne bakoowa ebitabo. Nze kambabuulire, nammwe mwaliko abasomi. Okusoma oba oyagala, naye ssebo oba olina okufunayo kokkadde ne famire yo. Temumanyi kintu kisinga kuluma nga kubeera ku ssomero n'olaba baana banno nga beeyagala, n'olaba banno nga balya, banno babaleetedde emiceere, babaleetedde enkoko, babafumbidde ekimere, bijuyisi ebitunda, babawadde ssente enkalu. Gwe ne watabawo omuntu n'omu yadde n'omu ajja ku ssomero lyo, yadde ne maama wo bataatawo, bonna nga bali mu byabwe. Kale ekintu ekyo kiruma. Kankuwa ekyokulabirako. Bwe bakera ku makya ne bakusiba, ne watabulayo yadde n'omu ajja mu kkomera kukulabako, naye ng'olina maama, olina taata, olina emikwano, olina ab'eŋŋanda, oyinza kuwulira otya ng'oli mu kkomera? Sigamba nti essomero kkomera, wabula nkuwa kyakulabirako. Ne bakusiba, naye ne watabawo omuntu yadde n'omu akukyalira, kale yadde okukulabako ne buli omu talina kyakuleetedde. Omanyi kye kitegeeza? Otandika okubeera mu zino ogamba womanyire abantu bo nti gundi tanjagala, gundi tanjagala, banjagala ndi bulungi. Kati kyekinono omwana ye situation yeemu. Vidi baagiteekawo abazadde kufuna time n'abaana baabwe kuba balwawo okubalaba. Omwana omubuuze essomero liri litya, biki, osoma otya, essomero linyumirwa, omufumbire ku mmere, bali akawunga bakakoowa. Abazadde mufumbira ku baana bammwe chicken, ne mubafumbira omuceere, ne mubawa ku zi apeta, ne mubafumbira zi daddies, ne mubawa bijuice, ne mubawa ssente, ne mubawa ebintu bingi nnyo, emigaati, biki. So manye okubeera ku ssomero nga gwe muzaddewo aganye okujja okukulabako, ekintu ekyo kiruma. Omwana ono yeetuze kibi, naye munnange kyawulira ku mutima oyinza obutamunenya ng'omwana. Naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi, Omukama Katonda agulamuze kisa, agumye ne bazadde be n'abafamire bonna n'ab'eŋŋanda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwana muto yeetaddemu omugwa ne yetta. Lwa bazadde be bukyamukyalira ku vidi, abadde ku ssomero mu ssomero ddamba, ye mwana yekka gwe batakyalidde, abala bonna babakyalidde. Kyekimussizza. Byebyo abazadde mufune ekyokuyiga. Nze nabagamba vidiyo ezisinga ze tuteekayo baze mbaleetera, tulina okufuba okulaba nga tuziyigiramu. Tulina okuziyigiramu. Nteekayo ebintu ebisesa ebijjako stress, ebibayigiriza. Mufune ebyokuyiga mu bintu bino. Omuzadde olina okuba nga oli muzadde eri omwana, temusuulirira abaana. Abazadde abasinga mukwata abaana ne mubasuula mu bisulo okubejjako. Bananga ogwana ogwo gulina eddalu, kangusuule mu kisulo. N'okwata omwana n'omusula mu kisulo mbola okuba alina eddalu, n'omuleka eyo n'otaddamu
kwagala kumanya nti omwana ono ali kuki, okitegeera nti omwana ono ali kuki, naye abaana biba bibaluma okitegeera. So embeera y'obwetyo bweri CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu abeekuumirako mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala. Mbagamba era mbajjukiza nti ngenda kwanjula enteekateeka ez'okuba nti ngenda kukola studio mbe nga mbaweereza bulungi nnyo nga kwegamba empeereza yange yeeyongereko ekifaananyi kibe nga kiri molaalo, naye enteekateeka eno mbadde mbasaba mugiwagire era mumpagire munsondere kasente nkole studio. Baganda bange mbaagala nnyo, abanjagala mmwe benkowoola, abanyumira byenkola, abanyumira byembaweereza, mmwe benkowoola okusobola okuba nti nkola studio. Sigenda kukola studio nnene, ngenda kukola kye bayita mini studio. Mini studio wakati esaa zino emirimu gyange buli kimu nkikolera ku ssimu eneemu. Simu yekola buli kimu, yekola buli kimu ate nga nkadde ka S9 kakadde si kalungi nnyo. Ekifaananyi ndowooza olumu kiba nga tekiteredde bulungi, naye njagala muwagire enteekateeka eno tusobola okuba nti ekintu kino tukinyumirwa era ng'empeereza yange njongerako erimmwe abantu bange. Mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire, abampere kye musinga okwagala. Omwezi omupya gubatambulire ddala bulungi nnyo. Mubere bulungi, mweraba.